Ndi bulungi mpozi gwe. Obulamu. Bulamu bulungi. Ng'ogezeravu. Stress yengezza. Ate stress egejja. Stress nze ngezza. Bwe mba n'ebizibu ngejja. Bannange twakulaba nga bakuproposing. Ebitambula biti eyo. Bulungi. Omanyi wagenda n'okola statement n'ogamba nti gwe toyagala bwana buto tewayite bugattako. Sisobola kyo kisazaamu oba kukizzaayo. Abasajja abakulu balina kati. Balina akati kuba nabo badisappointinga balina abavubuka. Anti buli omu aba ne priority ye. Omuntu bw'agamba nti njagala abaana bato b'abantu bakulu kiba tekitegeeza nti priority ye tedisappointinga just oba ne type. Yes. Business etambula eti yafaniki. Etambula bulungi. Bulungi nnyo. Abantu abasinga naddala abaserebu bwe bakola business bwe zityo baconcentratinga nnyo ku business than ku career. Kati gwe kweyo ebiri kiba ky'osinga okwagala? Well, kibuuzo ekyo kizibu. Career ya music njagala nnyo. It's the word, like I love it so much. Naye mvaluinga nnyo furniture business. Yes, ndivaluinga nnyo kubanga financially enyumiriza okusinga music. Oba kitegera kye ngamba nti music mwagala naye teri ngivaluinga nnyo kuba eyingiza. Yes. So gy'osinga ovaluinga? Yeah. Ate music muvaluinga ayingiza atya? Bwatyo. Wanjikaddemu? Bwatyo like sigamba nti tayingiza, but when I compare the two, yes. Baserebu era bwe tudda ku kibuuzo kya baserebu bwe baba proposingira abasinga babeera bali mu comfort zone. Oba oli awo bagamba beesigamye nnyo ku mwami. Gweyo kiri kitya weesigamye ku mwami? Era singa mbadde mwesigamyeko singa sikyayimba. Singa ne furniture business nagigalawo. Ayina byakusupportinga ng'omukyala? Of course, bingi nnyo. Yes. Naye ennyambala eno gy'oyambadde n'osibasumbuusa bw'oti? N'osibasumbuusa bw'oti agikkiriza? Sigenderedde. Luno olugoye luli fine. Just kati lwesise naye telulina buzibu. Abasajja abakulukulu bagala nnyo okuba nti no balaba abaana ab'obuwala nga bali mu mbeera ey'obukyala ne bw'osiba ekintu bwe kityo. So wange owayagala biti? Nze mmanyi sigenda bagamba ate walina bibagamba mutandika obikola mu mubbe. Sigenda bagamba. Waliwo ebigambo ebyatambula nti nno walinako omusajja n'akuwa bitiizi n'ogigaana. How true is that? Balimba kale emmotoka yo sigyagala. Lwaki togyagala? Sigamba nti mbi naye nze ng'omuntu sigyagala. Yes. Era mbu wagikwata n'ogizaayo. Lwaki oba ozzaayo ekirabo kye baba bakuwadde? Tekyali kirabo. Omusajja yali ayagala kummanyira. Ate atya? Akwate emmotoka bitiizi? Agiwe abalala. Agiwe ku balala. Just yali ajooga. Olaba nze oba onjooga nno ne bw'oba ondetedde benzi nsobola ogigaana. Kale omusajja yali akujooga n'akuwa ne bitiizi? Ali so agikkiriza. Oyagala mmotoka kikakyo oba omuntu abanga yange njagala nja kugyegulira oba omusajja wange ajja gingulira. Ekimu ku bibiri. Kyonna ekisooka nkyaniriza. Babakuwa ekirabo mbadde mmanyi okyaniriza. Ate yakimpa mu bubi. Atya? Kyobola banagigaana. Lwaki ogamba nti yagikumira? Yali ammanyiira. N'akumanyira atya? Sigenda kubuulira oyagala kunjokesa. Abamu bagamba wanyiga wakuba wawulira ebya Sasha Brighton. Ate omukule yagibawa mwenna. Nedda bambi nze kankubira ekintu kimu. Nze saagala ku involvinga life yange mu bulamu bw'abantu balala. It doesn't involve omukazi yenna. The problem was between me and the man, not anyone else. Kubanza abantu abalala sibamanyi. Okuba nti no yali ayagala Sasha Brighton the same time nga naawe akwagala. N'akuwa emmotoka. Nze ebyo sibimanyi. Ebyo sibimanyi sinonooza. Naye nga wali okimanyi nti gyali Sasha? Nali mbiwulira bulizi naye nze sibimanyi soogera ku bantu. Omukwano gwo ne Sasha Brighton guli gutya? Tetubangako ba mukwano. Lwaki? Omusajja yabakyawaganya? No.
si kukyawaganya tetubangako ba mukwano si buli muyimbi nti mukwano gwange. Yes. Buzibu kyo biyinza okuba nti nga bwawula abakyala ku bakyala. Simanyi because nze abayimbi bangi mu Uganda naye era abasinga si mikwano gyange. Mikwano gyange balimu batini nnyo so tosobola gamba nti buli muntu maybe gwe siri friends with nti tulina issue ya musajja no. Lwaki bagamba nti musajja ye yabaawula? Nze sibimanyi kuba tetubangako ba mukwano. Okwawukana kiba kitegeeza you've been friends omuntu n'abaawula naye ffe we've never been like this. Yavaayo n'akaaba juzi n'akolima ku social media era abamu ne balowooza nti oba oli awo naawe ebimu byakujjayo ebyali bimukolimisa. Nze I value my relationships. Omuntu nawe tuba twawukanye sobola kujja nkwogereko bibi kubanga tuba relationship newe beweddewo eba ebaddemu ebirungi n'ebibi so sisobola kukulembeza nnyo ebyo. And by the way bana nina omusajja naye muli kumbuza ebintu by'abagenzi. Nene toyogera linnya. Ogambye nti omusajja mugenzi. Si mugenzi. Kyengamba nina omusajja wange kati mugenda biteeka yaŋŋambe obeera agambe ki tumulire mugenda biteekayo mwana mwagala kunjogeza tumulire tetugera kale ebyaddala honestly sagala ku discussinga relationships ziri in my past you know. Njagala Vivian Tendo omusajja ayinza okugamba nti wanjogerera nga ate mwekya muna abasajja bakambwe gwe musajja asobola okuweereza message n'akugamba lwaki naye nga ye yerabidde nti nange bambuuziza bubuuzi. Abakazi abatasala nviiri mu industry mbadde mukimanyi abatasiba nviiri naye ate ng'obulungi butuluma nze neeyagala bannange njagala Vivian okimanyi mu nkwagala. You know I love ladies who do short hair Ndi musanyufu mbadde saagala interview naye bwe mulengedde ne ŋŋamba tulina okukimaliriza. I'm so happy okulaba abakyala nga Vivian. I've seen Vivian oba wali ku campus kalya kayimba ngo oli mu basketball kayimba kya Onyango bambi I fell in love. Buli mwaka Vivian Tendo tava ku myaka 21. Kati walimba I'm 25 years. I was born in 1998. Yes. Ndi mukulu. Ono mutoku. Ono mugamba afumbirwe. Ono. Aja afumbirwa. Omwana temuvuga speed. Afumbirwe. Aja oyagala afumbirwe. Ne ku musajja. Aja afuna. Tokubye nnyo. In fact ono omukazi mulungi nnyo. Muwala mulungi nnyo. Tasobola basinga era oswadde.